agriculture, fishing and animal husbandry. Ugandans silently work for their country because of the better working environment and security, which has enhanced free movement of labor, hence a growing economy. Wow, really? Uganda is amazing. Uganda yemukusi ekyakula nga neekulira ku misinde gyayiriyi. Kiki osuubira mu ggwanga nga Uganda eritebekedde nga temuli ndoliito? Buli muntu alina eddembe okwekolera emirembe wegi si gya bukeeke. Tandikawo bizinesi gwe tosobola kubanga eggwanga lyetaaga abakozi. Yaabaffe omukozi kyeki? Omukozi yoyakeera n'ayambala engoye mwakolera wamma n'agenda n'akazana sifuddeyo oba yeekozesa oba nga bamukozesa oba omulimu gwa ofiisi oba si gwa ofiisi kagubeere gwa mu nnimiro kasaabeera ng'afunamu sente ng'atasaliriza era nga tabbye oyo ye mukozi. But some people annoy me. Instead of working for the prosperity of their country, they are just seated waiting for the government to give them. Mbu government yetuyambe. Akuwa naawe gwowa. Government ekuyambe naye gw'ogiyambe otya? Some people have made COVID-19 an excuse of idleness. Please, an idle mind is a devil's workshop. Let us fight the devil by standing up again. Kubanga ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula. We should start up small-scale businesses. Slowly by slowly, we shall reach the economic peak by embracing all government programs through parish development model. The government has come back on the ground to start up a firm foundation for the economy revival. Leave alone the political hearsay and political propaganda, because it will lead us to political voluntary absolute poverty. Obugaya kukikibi nnyo kubanga kireetera ekwaso. Maama yafa, taata yafa, jjajja wa jjajja naye n'afa. Gavumenti etuyambe. Yii, bwe baba bafa naawe wafa. Tuve mu bugayaavu tugende tukole owa takisi genda oyiye, owa kyalo genda osige, owa katale genda otudde n'owa ofiisi muleka atule kuba yasoma bya ofiisi. Tuve mu by'abandi ababatya genda obwavu bututta. Njagala ojjukire nti amasonyisonyi gassa olugabe. Ugandans, we should take a step, because even a journey of 100 kilometers starts with one step. N'olw'ensonga eyo bannayuganda tugende tukole kubanga obulangira bwaffe twekolera. Obulangira bwaffe twekolera musuke tukole. Enautamiro ya kula na
za Winterland. Mwebale nkimanyi mbadde mukyatuwa naddala ako kemuleese. Tweyanziza nnyo nsaba tubakubireko mu ngalo. Winterland Primary School essomero lino nno lisangibwa wali Kyebando Gayaasa erya mukama wange omwami Ntigi Benon Sempala. So tweyanziza